Museveni tasobola kuwandika kagamba byayogera. Kigamba tunakulugenda kutali netteeka lyolina byoyisa ng'oli mu buyinza bujja kukyalo kyali mu buyinza likuba oli huweeka ne muganda ogwoyagala ennyo emmotoka zituuke. Omusajja Luwuma ya musajja yangu mukubirawo tugona we naona mwaka ndowooza ng'akoza sasi talinyako mu kooti ya taso mpoze era ng'agende mu helicopter Museveni akulidde ddala tasasola era yagala ba president wa party nono mawu azoba werekera kubanga nakoze kuhandwa ngomba kati gwe wagirani nze njagala change ajja yajja yenna ajja kasaba nga si mawu zikunzikiririzaamu kubanga ekibiina balawo kiri mawu yakwata ekibiina ekyo nga kirina bakansala ku madistrict ag'enjawulo wane Kampala ffe twali tuliwo agenza okukivaako nga tekirina kansala n'omu ku district kateba BMP jo yasanga olw'okumi na bataano jo agenza okugenda wa Museveni nga tulina mwenda katugenza okugenda kulu nga tulina bana bonna bageze bweni bonna basaze katubategeeza waddamu n'atuwangula tugenda kusigaza dda no tulina chairman wa district omu Kasande bamutakasire Zimula naye kusinga baddamu n'akwata omu bwa president bwa DP naye agenda kukola ki naye baleetedde sente mu kibiina ziriwo ssebo okuva mu enyaali nga ye ng'omuntu yafunamu kyokola nga basana embaga y'ebbeeyi n'akyusa wasula byonna ye ng'omuntu mawo ng'omuntu yafunamu DP yasalawo agifuule kampuni gyagenda okuvestingamu afuniramu byakola ki so singa banna DP bamemba n'abakulembeze b'owansi basebo ne bannyabo munsonyiwa okumuwa obudde obungi mugenyi abadde alina okulambulula ensonga ezo ne mumutegeera bulungi tugende ku kibuuzo kati ensonga gy'oyogedde muganda wange ey'amateeka agali mu etteeka eryayita etteeka eryo gamba liri politically pure omanyi Museveni ono kumulaba abantu abamugoberera batono nnyo tebamumanyi ne Museveni bwe yali akwata gavumenti eno yalwana n'agenda mu nsiko bwe ogenda mu nsiko kita kyangu manyi abantu beyagenda nabo yagenda n'abantu 27 naye bonna bwe yagenda nabo kimanyi tebakomawo e Kampala tekuliko yafa yadde no bonna bakomawo e Kampala naye okimanyi ate olutalo olwafunamu abantu abawere 5,000 nga bo tebatandikira nawo kakati kitegeeza ki musajja Katonda yamuwa okuteekateeka abantu n'okuba siyasa batugamba nga agenda mu nsiko yatambuza bakalinda otafiire buli kasozi ng'agamba kano kagenda kubakako ku Ntebe road nga bonna bagenda ogenda mu nsiko yagenda amazovi bagabira Kampala yonna waabwe nolwekyo tugenda tulwane kye mugenda kweyagala bwe tuwangula gw'ofuna kano kasozi kano bangi kati bwagenza kuba siyasa bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bamuwagira batambula bamuwagira oyo omusajja omulaba bw'amala okufuna njagala ntegereke bulungi kana kasonga kenjagala okwogerako bw'afuna lipooti ezimulaga obunafu bwe n'amaanyi ge okukola ki wegali kati jjukira abantu abali mu NRM bonna balinga bakozi be kubanga njagala kubuuza ekibuuzo kibayita palamenti nga malungi okutegeera bulungi palamenti eyo temanyi buyinza bwayo buuza lwaki gwe njagala nkubuuze mwemba muli wano alina obuyinza obugoba omuntu ani aba alina obuyinza gobagoba agaba ne gwe bawaana aba alina obuyinza agaba kati palamenti ya Uganda okimanyi nti yewa Museveni omusolo yemuwa omusaala budget yegikola okimanyi nti palamenti ya Uganda erina obuyinza obugoba pulezidenti eyaffe yennyini eyo gyolaba nkyegamba tebamanyi buyinza bwabwe kati ye n'abakuba siyasa n'abakozesa ensobi kubanga Museveni talina buyinza bwonna bugoba mubaka wa palamenti yadde akati dikiti bwe kati naye ate bo ababaka wa palamenti kasawawuza kimu kyakusatu balina obuyinza obusasalingani nakubadde babaawo n'ensonga zikola ki bakitegeza kuba bira nalina obuyinza Museveni asaba meeting empapula ze za budget sente zigenda okukolebwa mu State House
zonna submitting wa mu parliament chovola banga na bino ebiteeso byola bibaita amateeka gabayisa bamwegera buki bwegayiriza amateeka soko obulira omuntu ligenda kukosa lutyo omuntu wa bulijjo njagala awo nyini nzogedde nkolaga obuyinza bwa parliament babukozesa bubi naye nga ate babuyina nibakola ensobi kati president Museveni ejjogo bali njagala okuleekera liri wano wenyini nyini Museveni ono atuuse Museveni ne sawa zino abalamuzi betuyina era bakada judges Museveni tasobola kuwandika ka cheating agamba nti oyo musango gumuveeko oba tomuta era ne bamuta naye yagadde okujoga ensi akitefuule mu mateeka akange atiisa muna yate kutiisa era ajja kusumala nga abasibye akanga abaana bonna baagala okuvaayo okujokola ebyobufuzi kubanga yakitegedde nti kalukano katugendamu abavuka bali 70% ate oboyagala tuyagala bagenda okusalawo kubaka ki akalulu kakati yayagala abalage nti nobanga ntambudde butambuze n'omuntu nga mbadde ka red ballet musango era bajja kutwala muki mu kooti maaso wiiki ewedde nabuuza ebibuuzo njagala kuddamu kubibuuza wano okakasa emyaka ena egiyise oba etaano obadde ofolowinga ebyobufuzi bya Uganda abantu bameka bobadde olaba bali bakola emisango egy'enjawulo abamu nga bassa n'abantu amasasi naye nga tebabatwala ku mu kooti maaso nabawa example y'omuntu omukulu w'ekika ky'Endiga omumanyi Luwoma omanyi wali omuntu gwe yatta yamusaaki wali bose bamutira ki wali Mmengo bamusaaki Mamundu oyo musajja ali luddawa simanyi gyali ali Luzira boba yagenda Luzira bamutwala mu kooti maaso tiyakosa sase omusajja bamusibye emyaka 6 Jamiru mukulu mumanyi mumanyi yagenda ko mu kooti maaso katugwele kosa logiko webuuze Jamiru mukulu yali muyekera mulamba ubagamba era bamujja Tanzania nga bagamba omukulu wa ADF tali nyanko mu kooti maaso emyaka 6 tavangayo omusajja Luwoma ya musasi yangu mukubirawo tugunawe naona mwaka ndowooza nga kosa sasi tali nyanko mu kooti maaso katugulu na byabufuzi kosa logiko webuuze Museveni lwakyafa ayaya nokugamba nti ayagala kulyetinga kooti maaso olw'okubanga waliwo abantu balowooza nti bagenda kukozesa bubi kino oba kiri oba kiri kyokka ate nga ye muntu y'omu myaka 5 egiyise ngenda kubeera 5 abantu abambala obukofiira bwa red ballet naguno gujja bamu tebabatanga ojjukira bana bakwatira Kalangala baali bavuddeyo kiba kitegeeza ki nti netteeka yalireese akolereko ebyobufuzi kubanga omulundi guno ayinza obutasobola ayinza okubanga akalulu agenda nakanoonyeza mu nnyumba ye agenda kukozesa social media mpozi era nga agende mu helicopter Museveni akulidde ddala tasasobola vuwana agende na kapiripiriti avuge motoka kitwala eyumbe agende Kalamojja ajja Jumani ajje Busoga takyasobolera ddala omulabye nga atambula wano mu PDM Uganda yonna abadde atambula naye entambulayo girawa gyali atambulamu abadde agenda abantu bamusanza mawoteeri ag'ebbeeyi n'atulamu bw'ati okutwamba ogenda okulambula bwalambudde obunimiro nga bulambula munambula tategereka si eri Museveni owedda no Museveni mulala nnyo atula mu ntebe walola ku Museveni banga kyo mulala nga atula mu ntebe kati speeches azuwerawa kakati ayagala kukozesa tteeka lino mmwe mutye ebyobufuzi mutalinga biwagirira mu mayumba era kati ennaku zino bamaama bafu batatafu bagamba Museveni mulala yatabuse bannange bagenda kukwata abantu enkwata 3 lumu 2 3 bagambe Museveni yatabuse bannaye mumwesonyiwe batandika okubera amasimu baana bato mubiveemu naye kimbagamba kiri kimu kino kiri fundamental eggwanga lino Uganda bwe liba n'abalinanulwa temutya mateeka kubanga abantu abanyigirizwa be bangi babakwate babasibe tubuse kubakwata kubasiba tuvaayo mu lwatu mu mateeka akafuga Uganda constitution ya Uganda eyina weweera abantu okwekalakasa mu mirembe article mu constitution ya Uganda article yokuna akawayira ko kusatu bagamba everybody ajja kubanga neddembe okwekalakasa mu mirembe kale awo tugendo walono obulala mbanjagala tugendo tandikirawo onalebo basabale banyabo kanzire ku side ya Devicom Devicom promoter musajja wa maanyi nnyo mukwano gwa Honorable Nsereko anko siyeka Oliose nukaleta siyeka ya mwade milioni 2 namba natuwako nja kutegeeza abantu beruwero 226 tugenda kulonda naye mwetegeeze nyo mulonda lwaki beruwero ne Uganda yonna egenda kulonda
ngenda kwogera byoyagala okuwulira denjoge n'ebyange niruza kansooka ebyange mmale njogera byoyagala okuwulira tukanyiza okay. Abantu b'Eruweero 2026 tugenda kulonda naye waliwo kawala kammwe mwana azaalibwa eyo bamuta Kirabo Agnes Nantongo ajjira mu bbaasi etatonnya ekibiina nga ajjira bamuyita Kirabo Agnes Nantongo ajja Luweero district omwana wa omubaka ow'ensonga mumulabire ddala oli wa kibiina ki ngenda kwogera ebyo byagala okuwulira abantu bagamba ekibiina ky'olimu so newanyezaano benagale oli wa NUP stroke NRM tugenda kukomawo mu Kampala wakati awagenda okubeera vaawo mpitewo ng'abantu abamu batulekera entebe abantu mu Kampala wakati mbasaba mwe bali mwezo akalulu meya ajira ku kaadi ya NUP wani Makindye tulina baganda baffe nga bagenda kufuna kaadi omuli Sweet Cool nedda tosobola kuba muntu ali ku pano y'okuwotudde tugenda ku nsonga ya kooti y'amagye tulina baganda baffe betwandisabye ekibiina kibwe kaadi wabanga balina obusobozi omuli Luutu ono omulema akujja omulema munne Konde Luutu mulema kulukulo tomulabanga ngenda kyetegereza ati kati choka omulema wadasujja asobola okujja akiikirira omulema oli ajja omulema munne omuli Sweet Cool oyo omukozi wa baana yomuwasa okubeera okola ekipande kinene mu Makindye wano naye kaadi tubuusabuusa waliwo n'omwana Matovu Safiki naye ajja ayagala kaadi ya wano 5 ayagala 5 Matovu Safiki ava mu ghetto naye ajagala Makindye yonna ghetto wetukulosinga tulinayo omukyala mwannyiraffe mukwano gwaffe mukyala waffe Nalule Jenny Florence abakwade sente tobamanyi Makindye wayagala Woman Cancer naye mumuweere ddala so moderator naye yali ayagala genda butambala waabwe ne bigaana saagala nko bya bufuzi vaako naga abantu postayo gibalage bwobo wajijjayo gibalage bwobo ogirina onda wange so toyayidde oya kuba ekyo emyaka 5 yampa 14 aga Katonda mu ggulu naawe gendayo bw'okoma omwebbiri emyaka yampa 14 yakali ezange nga kakaddaati sijja genda ku kyeyonze bisala sijja ejjo bakwadde sente tonnatuwaako bampadde zaggaba wali ogenzeko mu banka tugende ku kyatuleese wali ogenzeko mu banka ku kyatuleese wali ogenzeko mu banka okujjayo obudde okuggwako nga weebuzaabuza toyogedde wekisinga okubasumba wegenza omuntu agabye sente ng'agaba jjambo ali mu mbeera mbi kati mbakumenyere akwasiye pulogulaamu sente zirina amateeka gaazo bazikuwa mu banka nga ziriko labba bandi eyo mpingo ne bagamba ziteeke mu nsawo tojjaako labba bandi wapula kali akaliko bw'ofuna obweru ng'ojjaga papula ng'otandika ku maaso nga zifuumuuka sente zirina entondo tubadde ku ki basawo ne banyawe David Kombate bw'abadde katugende ate ewa Sweet Cool obudde bwo mumaze otumira bagaggabo ate era bwakulya nze nga njogera obudde bwo tumaze ko otumira bagaggabo tubadde ku tteeka ki tteeka ly'amagye gye baleese eryayise Mwami Museveni agenda kulisaininga mu bwangu obw'ekitalo etteeka eryo waloze ekyo kyenewunya ku babaka baffe era okumanya ebyobufuzi by'e Uganda biri matankane ng'ampale z'aba 7 otunula n'oleka bulesi amateeka ago gayisa 3 nno lwakuba abasinga ndoza bategeddeko lino naye amateeka gabadde nga 3 n'ekisooka kya byonna abakafu betulonda oba abakulembeze baffe okulandika ba Sweet Cool abajja kiba kibakakatako okujja ku ground batubulya amateeka ge bagenda okuyisa mu parliament munnansi agategeere omunakyala agategeere wabula tebafuna budde olw'ensonga tebabeera bize nnyo mirimu gyabwe tumaze okubalonda kyova nze siina mubaka gwe nnenya ne nga ntolina kyonkoledde kubanga
ekyenjawulo ekiri ku mubaka wa opposition nti etteeka eriyita mu parliament mwami Kachumbali Musiri David watwala miliyoni ebi kwa NRM watwala bina yenjawulo yokka ebaawo naye nga bonna batwala bonna bafuna ssente kankuwa ekyokulabirako kiri kimu walabye omukulu Joero Ssenyonyi ng'agamba ku ssente za miliyoni 10 eza zibafuna eza gundi allowance eza iPod munnange etteeka eryo basobola kutwala bonga abakanga bonena kujja mu parliament balina obukiiko bwe batuulako nga baleeta ebirowoozo ebyo era obukiiko obwo n'abakafa opposition batuulako kakati wabona okuleta watula mu bukiiko bwabwe mu kabineti yaabwe batula sekiti esooka n'eyokubiri olwoka bajja mu parliament wakati kakati olituuka mu parliament etteeka eryo okugenda mu bantu abakafe batuuka ebisinga bakomu mu bantu bagenda kuleeta ekiteeka era tekikkiza naye nga bali bakola ki bakiyogerako dda so singa nababeera beerufu nga bakafuna ekirowoozo nga tanakutegekayadde okuliteesaako ne bajja batuga nti banne bannayuganda waliwo etteeka erijja mu parliament naye ffe tetugenda kulikkiriza bamala kulaba nga we lituuse liremeredde balekajja ne beekubira enduulu kati kambuuzeemu bwe basooka ne bajja ne bagamba ffe tetugenda ddikkiriza parliament neegaana oddiyisa oba kyekikyusaawa era parliament bejja kuyisa naye nti naganaffe bagasalira essubi kyengeza okukulaga tetwagala batubuulire ebintu nga oludde byaggwa dda batulaga nti kibaguddeko bugwi kyenkulaga baba bimanyi bino ebintu we bijja bitambula kubanga buli tteeka eriyisibwa wano omubaka waateekako omukono era aba akimanyi wabula olwokuba nti ye anoonya relevance mu bantu kyavaako mu nagamba ebiteeka tetubyagala wejabanga omubaka yali agentiza omusaala gwange sigwagala abula gamba ogwo omusaala guli mu mateeka olwaguzza mu mateeka kasomuga nti tugende mu parliament oba bakateekuza omusaala gw'omubaka wa parliament guli mu mateeka ogwo muguveeko oyo alaawensi ali mu mateeka buli lutuula bino ebinyiga munnansi byo tebibeera mu mateeka kakati etteeka lye baleese erya mwami Museveni yaleese nze nalisanyukidde era nalyagadde nnyo era bujjo kino nze nkirindiridde nga Museveni ne gavumenti ayitangako kino nenkiwagiranga kino lwaki wali wagidde etteeka ekyakimpagizza twakolako edda pulogulamu kakasa wali ffenna embaga bannayuganda ku lunaku lw'okulonda pulezidenti tulonda ffenna buli muntu gyali mu nsi waawanga alyawo n'agende ku poliisi tuyingire poliisi etusiba bakuba gajjule anti wetujja okulonda batukuba miggo kusobola kutusiba kati ffe twetwaleyo ku lunaku lw'okulonda muntu ayingire poliisi Kitalya Luzira Masaka wa munnange tetusobola kuggwera mu ffenna kati abadde batukuba emiggo ate bajja kutukuba kubanga twetutte batugana kukola ki kuyika kyekino mwami Museveni nkyagadde kati agenda kutusiba kubanga mulimu ekigamba nti woba olina mukwano gwo ow'amagye munda of course muntu alinayo mukwano gwo ow'amagye kitegedde bulungi waliwo ayina abaana waliwo ayina abataano kati njagala okinaatuuka mu nkola bonna abalondole babakwate fena tugwere mu makomera kakati olebe mwami Museveni ekigendererwa kiyeki kufuga nsi eno nga nkalu kitegedde bulungi kufuga nsi eno nga nkalu kubanga mulimu ekiru kyolaba n'ogamba abakulembeze baffe basoma tebayita manyi musajja basudde yagamba okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaalibwa nabyo ng'omuntu abakulembeze baffe abatuuka okuleeta noga nti ndeese etteeka era njagala muliwagire tuliseeko omukono tuggyeko aba opposition tugamba buuza bano ababaka aba NRM n'ogamba nti etteeka lino ttuufu ayina mukwano gwe ow'amagye avunaanibwe okwatibwa n'engatto ng'efaananiza okuba ey'amagye ovunaanibwe ng'engatto eyo omwana yagisuubula e China ne mugijjako omusolo neyingira eggwanga nagwo ne mugulya n'ogamba nti akwatibwe kati we ŋŋamba nti ze mwami Museveni
ndi mabega we kuteeka lino kubanga naye akimanyi bulungi mu baamagye abo balina mulimu baganda baffe mulimu mikwano gyaffe mulimu bakyala baffe mulimu balamu baffe mulimu bakoddomo baffe akati nze waka wange nze mukyala wange bwe nawasa mukulu we kwadda musirikale kati ate njagala bajja kutuka naye tubamuleka mukyala we mwenna batwale bameka babiri akati ate naye waliyo balamu bange nabo tebabaleka kubanga ono muganda waabwe ali mu famire tebabaleka kati tubeere eruwafu awo ku polisi y'emuwafu nga ffeka famire ffeka tulimu abantu nga 10 ameka kati jakuba tuli awo nga ne mwami Yasini nga naye nga bamuleesi kati awo kajjule kati kitegeeza makindi wano wokka singa banaakwatawo abantu 5 nga balina mikono gyabwe amagye ate abalala nga balina nga 30 neeno Kibuye ejja kujjula bakyuse etteeka lino kubanga abaka baffe aba movement abaka ba parliament mbeewuunya abantu bemukiikirira mubalabanga ki toyinayo kirowoozo kigamba nti manyi woosanga olusozi kitegeeza kukkirira toyinayo kirowoozo kigamba nti olunaku lugenda kutalina etteeka ly'olina by'oyisa ng'oli mu buyinza bujja kutala kyali mu buyinza likubake manyi nali mutembeeyidda ku paaka empyawo musere ba Jennifer Musiso era azo mukubasa abamukyawa nnyo nga simwagala yatugoba ku kkubo niyo omukazi olumu abali ku TV n'agamba munnanga abantu tebanjagala naye ate nga batuufu n'agamba Uganda bayire kiro kimu kibeera abantu okwata peeni n'owandiika mu kitabo n'omala n'okibikako n'okituulira mbu bwino ayonooneka bwino tayonooneka sajja nambuuza modulator otegeeza ki n'agamba nze ebintu bye ndi mu kukola omubaka we yabiteeka mu yabiwandiika nze ndi mbiteekesa mu nkola babikola dda era okubuli yabiwandiika osooka n'omutema nze bye ndi mu kukola nasanga weebiri babiwandiika dda kati ngenda okukiraba ng'omukazi mutuufu bagamba abaka benyini bateesa nti akeede ziri mu Kampala ziggwebuka amadala bagaggyeko abaka bo bennyini nnyini ne bakiteesa ne bakirekawo kati ngola bakiteesa kino essaawa ya leero tujja nyigira abasirikale abatusiba kumba ababaka be baji ababaka be bayisa amateeka gaffe wano kale tweyanzeege Sweet Cool omusajja yagambye nti nno bw'anaasooka okwogera ojja kujjamu mu byayogedde oteese naawe tandikira awo ofunyemu abadde ayagala nfunemu ki kuba byabadde kyembadde simanyi nti kati byabadde ayogera bye mbanjogera byabadde ayogera bye mbanjogera simanyi amanya agange bampita Brian Kyobe erinnya lyo amanya agange oba erinnya lyange bampita Brian Kyobe aka Sweet Cool mbadde muyimbi zize kugombolaawo kansala Erosifiri Makindi ettu nzize okwesimba naye sizze kulwana na muntu ng'oyo enjogera ewowulira ayogera mbu tuli mu byakulwana okitegeera bw'olwokuba oyo tebagenda muwa kaadi bwe batampa kaadi ngenda kufa awo wennyini bwe bagikuwa ogenda kwesimba otogenda kwesimba already ndi mu process kubeera ndi mu kuteekateeka abantu bange ne gye ntambula abantu banneebuuzaako era mpuliriza ensonga zaabwe kitegeeza bagikummojja independent no inze ngoberera amateeka ga kibiina bwe najja independent bwe sinaaba sizze emyaka gye mmaze okutuuka wano eno kakkana emyaka gye mmaze oyagala kwogera oba oyagala njogere emyaka gye mmaze nga siri mu byabufuzi oba nga siri mukulembeze nga seesimbyewo mbadde sibeerawo just nina ensonga eziremye oku baganda bange okutereeza zenjagala okutereeza mu bavubuka bannange katugende ku nsonga eyatuleese ey'etteeka ng'ate oyambadde n'akakoofiira bwe bagaanidde ddala lwaki towuliriza bakulu toddamu kwogera nti lwaki siwuliriza bakulu muganda wange okitegeera obukulu buva eri Katonda gwe waŋŋambye okwesimbawo anti era Katonda yabalonda n'abateeka mu paaliyamenti nkubuuziza gwe waŋŋambye okwesigeza obukulu buva eriwa ate bw'oba mukulu nga teweewa kitiibwa era naffe tugenda kukuggyako ekitiibwa etteeka eryo tugende ku tteeka ly'oyagala etteeka eryo singa oligoberera ku mateeka agazze gayisibwayisibwa okitegeera ogenda ddira nga etteeka lyabadde lyakupakukapakuka etteeka eryo singa jasi wiiki eyo mbadde mulwaddemu era nafuna obukosefu naye etteeka eryo lyajja mu paaliyamenti
nga baleesa akatabo nga kenkana essimu eno bwe bati ng'empapula simanyi zirimu bungi ne babuwa ababaka mugende mukole ki tulabe etteeka eryo wayita ennaku lumu bbiri ne bakomawo ne bagamba kati etteeka nga tonnaba nakusomamu gw'omubaka okyegera tonnaba kusomamu nakwekeŋŋeenya kikye boogera tugende tukaane ku kiriwa na biki ne bakera ne bagamba mbu ate etteeka aka tujje tulikola ki tuliise okitegeera Sirade lwakubiri wiiki eno eyo bajje tulimu ya okitegeera ne bajja kitegeeza ekintu ekyo bakyagadde bakikole mu bwangu ekintu ekyo bakikoze mu bwangu kituufu etteeka lyayise ate ffe kye twagala ffe ng'abeeni UP siina be ngenda kwogerera twagala enkya etteeka eryo Museveni alisayiningi lwaki anti ffe enkofiira zino tebaziteeka ku mutwe nti tezirina kuvaako engoye emmyufu oba ebintu bye baagala tebabiteekako nti tebirina tuvaako okitegeera era pulezidenti waffe ajja kwogera kyanaayogera tugenda kigobe n'atugamba nga Museveni amaze oddiisa era press conference ejja kujja ku kitebe bagamba abaana kati kino na kino na kino over tugenda kwaninga ki enkofiira tugenda zijjako oba ebifande bajja bijjayo naye kye muba mumanya mwe abayisiza etteeka eryo abe NRM kirungi etteeka eryo terigenda kukwata nze lijja kunkwata ekiro olunaku lumu nga ntambudde nyambadde enkofiira naye ye ligenda musanga yogera genda maaso etteeka eryo ligenda kunkwata nze nga nyambadde enkofiira liina gwe ligenda okusanga ewaka nga yeebase nga maama we yafa okumala emyaka egi nga maama we yaliwo NRM yafuna ne ssente yafa mutabani we bamusange ewaka nga maama yafa bamugambe maama we yali akola jjukira kati kankitwale nti nze ndi mwana waani w'oyo essaawa zino maama ne bwafa bano tebasobola kunvaamu era bagamba jeno gundi oyo mwala wa jeno gundi ng'otegeera nja sigala mbayisaamu akasimu ojja kukola era nga maama wo yafa bagambe nti obadde okolagana n'ono bagenda kusiba bagenda abantu banja bagenda okuba mu makomera 226 bwe tuba mu Uganda tuli emitwalo tata tulinga emitwalo ana mu 5 kati ana mu 5 tetugenda kulonda tetugenda ziweza 13 bwe ziba 13 tusobola okuba mu miliyoni nga 10 ya lwansonga abasinga bagenda tukwata naye nga ffe kye tuliko essaawa zino omukulembeze waffe bwe yali ajja Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ekigambo kye yayogera kye tugenda mu struggle mubaamu abantu mubaamu abafu Bayasini Kawuma baafa abaana abasinga mubaamu abali mu makomera bamachete gye bali mu makomera baedi mutwe baani mubaamu naffe abalamu abalina okuggusa ensonga okitegeera kati essaawa zino nze ne bwonkwata ne bwonjijjawo waliwo omulala agenda okumeruka agenda okutegeera nti ekintu kinyiga okitegeera waliwo agenda okujja temubeeraawo nga mulowooza nti olw'okuba machete asinga afa essaawa zino mu kkomera nti ekkomera ligenda kukala no okitegeera ku tteeka eryo lyennyini libayisiza ffenna tugenda kuggwera mu makomera kuba bagenda kukwata nga tomanyi kikwasizza abasajja abo balina engatto gye baatadde mu tteeka eryo nabadde ndaba ow'emukono omukyala ng'alina engatto gy'alaga nga ya musonso gw'enti nga jje bajja kukwata bagambe eyo omanyi nti Museveni atera ojjambala ng'agenda okukyalira abantu b'e Namuwongo okitegeera waliwo si ku ekyo kyokka waliwo ekintu ekigenda okukwasa nga naawe tokkiriza omusipi nga guyina n'ekyuma nga tumaliriza agwe abaliisizza yinza abaliwo abaliisiza ffenna ligenda tukwata ffenna ligenda tukwata bassebo ne bannyabo kansala bw'atyo bw'agambye bosi wange ayegwaniza ogamba otya sina ttabu erinnya nze yasinise mwogerera era wasanyuse nnyo etteeka nga liyise ndi mwogezi wa NUP ekyenjawulo nti nkozesa omutwe gwange kyekinfula ow'enjawulo bassebo ne bannyabo nze Yoweri Kaguta Museveni oba Mwai Museveni tubabula gwe mmanyi obulungi oba gwe ngezezaako followinga nsuubira nti musajja mugezi nnyo
ayinza obutakkiriza tteeka lino kulisayininga. Ogambye otya? Yoweri Kaguta Museveni tubuhabulwa gwe mmanyi obulungi Mwai Museveni musajja mugezigezi simusuubira kusayininga mukama banansonyiwa kanjitina kiteeka ekiteeka ekigendo teeka abantu mu kaseera akakazigizigi eyo nganvuddeyo nyenge gye mwasayininga n'eniale muyina obuzibu ebintu mbiraba bulala wammaze Yoweri Kaguta Museveni tubuhabulwa gwe mmanyi obulungi ku bugezi bwe tayinza sayininga tteeka eryo inze eyo nvuddeyo ngenze ku babaka ba parliament abayisize etteeka lino aba NRM basebo ne banyawo bino byonna nga biwedde anti majority takes it all. bino byonna nga biwedde muli baganda baffe muli banyaffe mubeera naffe ogenda kulowooza nti oyise etteeka okusanyusa omuntu ogenda omalirize omanyi abaganda bagamba nti bw'oba ogoba musajja munno oleka mwezi n'akuzza abamu ku baka parliament abayisize etteeka eryo abaana baabwe oba baganda baabwe ate bali eno mu opposition ate nga abamu babaagalana nnyo kakati gombaka parliament yazise etteeka lino ojja lowooza nti wayisiriza baludda luli olunaku lumu obe ng'oli weeka ne muganda ogwo oyagala ennyo emmotoka zituuke nga zino nyaani kati otandike